Webale nnyo munnange Sandra Nabagala BBS Telefina amawulire gy'otobadde gwe ali mu kwekkaanya Telefina mukadde kano g'oli mu kulaba. Njagala okutegeezaako nti mukadde kano tuli wano e Munyonyo ku Speak Resort nga wano nno kye kifo ekigenda okuteekateeka enkuŋŋaana ebbiri okuli olwannaamu olutandika ku bbalaza ya Sabbiiti ejja ssaako n'eggi 77 nga luno nalwo lugenda kubeerayo omwezi guno. Enteekateeka okutwaliza wamu zo zigenda maaso n'okuba nti ziggyibwako engalo era tukedde ku makya okusawa zibadde nga 4 ne tutambulako ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala okubadde oluguudo lwa flyover Kampala ssaako n'oluguudo oluva e Kajjansi okujja e Munyonyo ng'oviiridde ddala ku kisaawe Entebbe okuyita e Kajjansi ssaako okutuuka wano e Munyonyo. Era njagala okutegeezaako nti okusinziira ku mbeera y'enguudo zino zisaanidde era ziri mu mbeera ennungi ennyo okuteekateeka enkuŋŋaana zino. Enguudo zino zibadde emabega kaawo tekuliiko mataala ssaako n'okubeera nti oba oliawo zibadde mu mbeera etasanyusa wabula okusinziira ku kitongole kya UNRA. Tusobodde okwogerako ne Alan Sempebwa nga yayogerera ekitongole kya UNRA n'atutegeeza nti amataala gonna gateekeddwako ssaako n'okulongoosa enguudo zonna era nga ziri ku bwerinde obw'okuba nti ate zikyaza abagenyi bano abagenda okuzitambulirako. Luno lwe luguudo olutongole olugenda okutambuza abagenyi okuviira ddala ku kisaawe Entebbe okubatuusa wano e Munyonyo awagenda okubeera enkuŋŋaana zino. Enguudo endala okulinga Kampala flyover nalwo tutegeezeddwako nti lugenda kweyambisibwa abamu ku bakungu okuyitako okwolekera wooteeri gye bagenda okusula era nazo zonna zimaze okubeera nga ziyoyotebwa. UNRA egamba nti yo emirimu egyagiweebwa ebitundu nga 99 ku 100 egimaliriza era nga kati ekigenda mu maaso kwe kuyoyota okusembayo. Mukadde kano ekifo kino kyenyimiriddeko obwanga osobola okukyekkaanya obulungi kiyitibwa Speak Resort Convention Center Uganda kye kizimbe oba kye kifo kyennyini awagenda okubeera enkuŋŋaana. Nga bw'osobola okuba nti okyetegereza kiwundiddwa bulungi nnyo, kizimbiddwa mu kifaananyi kyennyini ekijja ekitiibwa ky'eggwanga lyattu Uganda era n'abakozi ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okuba nti buli omu akola buli kisoboka kaki akasigaddeyo akalongoose ssaako n'abo abavunaanyizibwa buli omu agezaako okulaba nti buli kimu akiteeka mu nkola wamma ggwe omukolo oba enkuŋŋaana ezo zitambule bukwakku. Munda wali tubadde tetunaba kukkirizibwa kuyingirayo olw'ensonga nti omukulembeze w'eggwanga ku lunaku olw'omukaaga omugagga oba nannyini kifo kino Sudiru Lupaleria asuubirwa ku lw'omukaaga okukikwasa abateesiteesi b'enkuŋŋaana zino n'oluvannyuma ate ku Mande kitandike okuba nti kyeyambisibwa abakungu. Ekizimbe kino kizimbiddwa ku misinde gya yiriiri naye mukadde kano njagala okutegeezaako nti ebintu ebisinga byonna ebikiteekebwako bimaze okubeera nti biggwa. Kale BBS Telefina ffe buli kimu we tuli okuba nti tukirondoola. Olunaku olwaleero akakiiko akateesiteesi aka enkuŋŋaana zino olwannaamu ssaako n'eggi 77 basuubirwa okusisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mu makago bwa Pulezidenti Entebbe bamuyisizeemu mu biki byakateekebwateekebwa na nteekateeka ki ze balina ez'emikolo gino okulaba nti gitambula bulungi nnyo. Tugenda kweyongerayo nate tusuubira okutuukako ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe naye okulaba enteekateeka nga bwe ziri n'ebifo ebirala ebigenda okweyambisibwa ku nkuŋŋaana zino byonna ebinaavaayo tujja kubanga tujja nabyo mawulire gaffe agagambuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpozi n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Gwe ky'oba okola kusigala ku BBS Telefina eyaffe. Nze Ronald Kitanda Ivan Mbadi abadde ku kamera. Tuli Munyonyo wano naye ng'akadde konna tuvaawo nate okweyongerayo mu bifo ebirala. Nkomyewo gy'oli Sandra Nabagala weyongereyo n'amawulire agagy'otobadde Ssaabasajja Kabaka awangaala. Kale webale Ronald Kitanda ne Ivan Mbadi atusuubiza nti yeeyongerayo paka ku kisaawe ky'ennyonyi tulabe ate kyo kiyimidde tutya.